بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودواؤها صلى الله عليه وسلم. abalungi abatulaba ku Al-Hidayah Islamic Media twala omukisa guno okubebaza okubeera nga mutu followinga entakera nemuwaayo ebiseera byammwe nemubaayo okukemweyigiriza ku bigambo by'omutume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne ku ayati za Allah ennungi eziri mu Qur'ani n'ebyabalongoofu abatukulembera. Munzikirize erwaleero banjulire omugenyi waffe bwe tukyazize erwaleero atuwe ku salaamu lyoke tusosootole omutwe gwe twandiyagadde okubaako kye tweyigiriza nakyo nga si mulala mukadde waffe Sheikh Ashrafu Kayiira. Tusobotole ku salaamu sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde waffe saba Allah nanyini buyinza ayongere okubeera nga akutuwangaliza, ayongere okusitula mu kumanya n'ebyenfuna n'obulamu obwo bwonna. Abalungi abatulaba erwaleero twagala twogere ku nsonga gye tutwala ng'ennafunafu naye ng'etambulirwako obulamu bwa buli muntu. Ensonga eyo ey'okubeera nga ebiseera ebisinga buli wabaawo ensonga ennene ebeekugudde ku bulamu bwo, oba ebeegudde mu society, oba ebeegudde mu environment, bwe kubeera nga tunoonya embeera gye tugihandolingamu. Naye bw'abeera nga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyali ekyokulabirako kyaffe ekirungi, twagala mukadde waffe Sheikh Ashraf Kayiira atutwale mu mbeera eyo, atuweeyo ko ku namuuzagi oba ku byokulabirako mu neeyisa, mu bigambo, mu bikolwa, mu mpisa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gye yahandolingangamu ensonga ezaagwangwawo, sawa azaali za bulamu, sawa azaali za kutwala mbeera ya muntu, sawa nga ziri kurusho nnyo ng'ensonga ezitera okugwa mu ggwanga n'owulira nga okubuukira buli muntu asanze n'abuukira kyasanze. Tukusaba mukadde waffe mu bigambo byo otukwatire ku nsonga eyo. Omutwe gugambe afu rasulu sallallahu alaihi wasallam inda al-maqdira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okusonyiwa kwe enkola ye bwe yabeeranga alina obusobozi osobola okuchallenginga ekyo ekyabeerangawo. Bismillah. A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. matenda amajjuvu lubeerera gatendwa na waakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah waakitiibwa aseebya engeri okusaasira n'emirembe ku mbaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tulabanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali kyakulabirako mu mbeera zonna. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ey'ekitiibwa yatutegeeza n'atugamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kyabaaye mwalina ekyokulabirako ekirungi mu mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omulamwa gw'oleese olwaleero mulamwa mulungi nnyo mu ddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Bwe tudde eno Abawarabu ensonga eyo sebo Sheikh bagita al-hilm. Al-hilm kwe kubeera nti omuntu olina obusobozi obutuusa obulabe ku muntu olw'ekyo kyaba akoze, naye ne weekuuma n'oba nti ate okolamu kirungi. Nga bw'olaba mu Qur'ani era Allah subhanahu wa ta'ala atenda nnyo abaddu be wal kaadhimiina al-ghayzi
wal'afina ani nnasi. Abantu ng'obusungu bwandibadde bukutta nnyo olw'embeera ebeebaddewo, naye n'osobola okuba nti weekontrolinga. Ate n'otakoma ku ekyo gamba bugambi nti nze nakuumya obusungu naye alindaba. Wal'afina ani nnasi. Ate omuntu n'omusonyiwa. Omanyi bibiri byanjawulo Sheikh Nasebo. Waliwo okusonyiwa noga gundi oyo namusonyiwa naye lwendi mufuna alikajjuutuka. Ne wabaawo okusonyiwa noga gundi oyo namusonyiwa era omutima gwange ne gutukula. Ekyo tuyita al-afu. Kyova olabanga mu Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatukubiriza nnyo okusoma edduwa nti Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tayi Allah mazima gwe oli musonyi ate oli mugabi nnyo Allah era oyagala nnyo okusonyiwa. Ayi Allah tukusaba okole ki? Al-afu kyanjawulo ku kusonyiwa okulala. Omuntu omulala agamba nti musonyiye naye mulinda, musonyiye naye mulinze mukoona. Naye al-afu omuntu oba omusonyiwidde ddala nga tosigazzaako yadde ebbala ku mutima gwo eri munno. Kakati bwe tudda ku nsonga gye tuliko, al-hilm ye muntu okuba nti akoze kyakkoze n'okozesa amagezi go okuba nti okuuma obusungu bwo, ate omuntu n'omusonyiwa ng'omusonyiwidde ddala. Tulaba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatukubiriza nnyo obutakulembeza busungu olw'ensonga mu busungu abantu tukoleramu ensobi nnyingi. Ate ng'ebiseera ebisinga fe twagala ekiba kiguddewo kihandolinga nga bwe kiba kirizze. Sahabi ajja eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amugamba ya Rasulallah awsini namira. Qala la taghdab, tosunguwalanga. Nabbi kyali ategeeza nti omuntu ng'omuntu tolina kunyiiga, wabula ashahid mu hadithi eyo kwe kubeera nti omuntu olwana nnyo okuba nti tofugibwa busungu. Nti omutonde ng'omutonde obusungu bujja. Omutonde ng'omutonde ojja kunyiiga ng'abantu abalala. Naye oba olina okulwana ennyo okuba nti obusungu si bwe bukola ki? Si bwe bukontrolinga. Tugenda kulabayo ku byokulabirako. Mawakifu zaabaawo, incidents zaatuukawo, n'olaba nga Nabbi yandikoze abantu ebintu ebisembayo obunene. Naye bambi sallallahu alayhi wa sallam n'abeera nti yabeeranga nnyo halim mu kuba nti yali asobola okubaako ky'abakola, yabasonyiwanga ate n'abawaamu kirungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ku mbeera z'owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Sijja kulwisaayo, nja kuwa ekyokulabirako ekisooka. Fenna abasomye ku taarikhi oba ku history w'Obusiraamu, ku byafaayo by'Obusiraamu, ojja kukisanga nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama okugenda okutuuka okugamba nti asenguka okuva e Makka okugenda e Madiina, embeera yali yakanyigo nnyo, ebyali awo biwanvu, to the extent nti abasajja abakuraishi baatuuka okuba nga bamulaba nga kyekizibu ekiri mu society yaabwe. Allah mu Qur'ani atutegeeza n'atugamba nti ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyukhrijuka aw yuthbituka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Allah mu aya yatulaga nti jjukira Muhammad ekiseera abasajja abo abakuraishi bwe baakutuulira obufoofufu ne bateesa ne bagguka ku resolutions 3. Esooka kukufulumya Makka
bakuwaŋŋanguse oba bafune we bakusibira nga tovaawo oba bakutte naye nga obufofufu obwo baabutuulanga wayamkuruuna wayamkurullah baakolanga enkwezo naye nga nannyini lukwe lusembayo yaani ye Allah subhanahu wa ta'ala nabbi yayita mu kubonerezebwa okw'amaanyi ennyo be baakuba ne babakuba ali kukaaba asaala omusajja avudde eri amukanyugidde buli kikyafu kyonna to the extent waliwo oli yamuteranga obukyafu mu kkubo nabbi amala ennaku obukyafu tabusangawo abuuza abaaye nga mmaze ennaku ensonga eno sigiraba bamugamba buteekawo mulwadde sallallahu alaihi wasallama yagendayo n'amulaba nako n'ebirala kitegeeza omuntu oviira mu kitundu kyo owaŋŋanguke ogende mu kitundu ekirala wabaawo ensonga naye tulaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okuwa abasiraamu fathi makka nabbi ng'akomyewo e makka agirina mu ngalo ze ttaano bamaze ogizingako kati akomyewo e makka yagamba Abu Sufyan yamubuuza ebigambo n'amugamba nti abaaye mulowooza ki kyennyinza obbakola essaawa zino ku bulumi bwe bamuyisaamu bwonna kuba byonna baali babimanyi abalese e makka abavudde e makka ne madiina bazze bamulwanyisizeeyo naye Allah akikoze olwaleero makka ekomyewo eri mu mikono gye sallallahu alaihi wasallam yamubuuza waaye nga bwe mulaba embeera bwefaanana kati mulowooza ki kyennyinza obbakola Abu Sufyan yamuddamu n'amugamba nti akhun karim wabnu akhin karim ffe ku kyetulaba oli muganda waffe ate oli mwana wa muganda waffe okitegeera nabbi yali asobola okubawolerako eggwanga ku bye baakola obusiraamu ne bye baatuusa ku basiraamu naye sallallahu alaihi wasallama yabagamba nti idhabu fa antum tulaqa abaaye mugende mbatadde era nga tannakola statement eyo yakola statement eya Yusuf gye yagamba baganda be la tathriba alaikum abaayi bwe muba mubadde mulowooza nti ngenda kubawolerako ggwanga nze sibalinaako buzibu yadde nkitadde ate nga abasonyiye ddala abasonyiye akisiimudde ku mutima gwe gutukudde era ogenda okulaba nti ebintu bwe bityo byabangawo bimu ku bintu ebyayagazisa abantu b'obusiraamu tewaayita kaseera katono nga Abu Sufyan akoze eki asiramuse kuba okusiramuka kwa Abu Sufyan kwajja luvannyuma lwa Fathi Makka tegeerekeka kakati kitulaga nti olumu omuntu olina kukozesa magezi okusinga obusungu n'omanya ki ekinaavaamu obulungi era ki ekisingako obulungi naye bangi tukulembeza busungu ne tumaliriza nga twonoonye mawukifu ey'okubiri incident ey'okubiri tugenda kugijja mu hadithi ya maama waffe Aisha radiyallahu ta'ala anha atunyumiza n'atugamba yagamba omubaka Muhammadin Aisha yabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam amubuuza n'amugamba nti hal ata alayka yawmun kana ashaddu alayka min yawmi Uhud wali ofunyeeyo olunaku oluzibu mu bulamu bwo olwali lusinga ebyaliwo ku lutalo wali ofunyeeyo olunaku olukambwe mu bulamu bwo ya Rasulallah oluzito olwali lukuzitoweredde okusinga olunaku lw'olutalo lw'e Uhud ebiswaraha olunaku lw'e Uhud olutalo lw'e Uhud lwali luzibu lwali lutalo luzibu nnyo kuba abasiraamu nabbi ateekateeka ejje lye bagenda mu lutalo yabagamba abaaye temuva ku lusozi sawaun intasarna au untusirna kibe nti tuwangudde oba tuwanguddwa naye temukola ki temuva ku lusozi
era olutalo lugenda otandika abasiraamu balusooka ne balukwata bulungi nnyo bamala okuba nga bazinduukiriza abakurayisha abo kati ate nabbi be yali atadde ku lusozi okuba nti bo basinziira ku lusozi balaba bannaabwe eno bafuna eminyago gy'olutalo nabo bava ku lusozi bajje nabo bakole ki bakuŋŋaanye eminyago gy'olutalo Khalid bin Walid ate n'abava emabega eno ku lusozi yennyini gye baava nejje n'ekibinja kye yalina abasiraamu ne battibwa bubi nnyo era olutalo lw'e Uhud lwafiiramu basahaba abawera Aisha abuuza nabbi amugamba nti hal ata alayka yawmun kana ashaddu alayka min yawmi Uhud waliyo olunaku olwali lukutuuseeko sallallahu alayhi wasallama olwali oluzibu ennyo gy'oli okusinga olunaku lw'e Uhud qaala nabbi bino bye yamuddamu yamugamba nti laqiitu min qawmaka ma laqiitu bye nafuna mu bantu bo ddala byonna bifuna byali bikambwe wa kaana ashaddu ma laqiitu minhum yawmu al-aqaba era olunaku olwali lusinzeeyo okubeera oluzibu lwe lunaku olwo olwa aqaba yawmu al-aqaba wano tukitegeera nti bw'oyogera ku aqaba abaali basomye ku siira oba history w'obusiraamu bajja kulowooza ku aqabatul ula ne aqaba thani nabbi bwe yatuulira n'abasajja abantu b'e Madiina okuba nti ababuulira ku mbeera eyo okuba nti agenda kusenguka ne basahaba okugenda luddawa siizo ezo aqaba ze twogerako wano aqaba gye twogerako omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bw'amala okufiirwa mukyala we Khadija mu kiseera kye kimu mu mwaka gwe gumu n'afiirwamu taata we omuto Abu Talib embeera yamufuukira nzibu nnyo olw'ensonga nti abakuraishi bayagalanga nnyo okutuusa obulabe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam naye nga Abu Talib ayiwawo omubiri n'ebimu ku bizibu nabbi bye yafunanga mu basajja bano abaali balwanyisa obusiraamu bwe yaddanga yeewaka nga mukyala we Khadija amuzza bwe munaye nsanze kino ne kino tofaayo ekyo Allah ajja kukola ki ajja kukisaasira bibadde bisuubirwa okitegedde nga bw'onaaba ne mukyalawo kuba abasajja twogera bingi ne bakyala baffe era seeka ng'okyayimiriddeko awo nti embeera eno bwe tuba tugisoma tetugisoma nti tugireke ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam buli kigambo kye tujja tukoonako tukimplementinga ekisembere mu bulamu bwaffe tufunemu ekyokuyiga ekigambo nga bino kati ebigambo byayogera abantu ababiri bayogerako Hadija yali mukyala wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Abu Talib yalinga kitaawo omuto kwaliko eyali omukkiriza n'ataali mukkiriza mu kaseera ako naye nga ataali mukkiriza ekyali kimusinga okumusindika ennyo gwabanga musaayi gwabeeranga luganda kakati aqaba eno gye twogerako mu hadithi eno Khadija ne Abu Talib bwe bafa omwaka ogwo bannataarikhi bannahistory baguyita aamul huzn omwaka ogw'ennaku kuba ennaku yali y'amaanyi nnyo eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam kyava agenda e Taif nagaaka neesoloseeko nve Makka wano okunyigiriza kususse kagende nfunewokko ekifo wenkola ki wengendako neewogomekaawo oba oli awo nnyinza okufunawo ku ddembe okusinga akanyigo kendi mu luddawa ekyo nno kituyigirize naawe tebakusiba mu kifo kimu bw'obeera mu kifo ng'olaba tojja kusobola kusinzizaamu Allah obutuufu fune walala woolaga ardullahi waasi ensi ya Mungu ki ngazi nabbi agenda e Taif bw'atuuka e Taif bw'atuuka abaayo abategeeza yajja n'abeeyanjulira ate kye baamukola baamuwa bibonerezo bisinga nabibadde Makka kuba baamuwerekereza obwana ne bumukuba amayinja sallallahu alayhi wasallam kakati nabbi annyonnyola Aisha amugamba wa kaana ashaddu ma laqiitu minhum yawmul aqaba olunaku lwenkyasinza okusanga olubuzibu lwe lunaku olwo lwengende Taif okweyanjulayo mbategeeze nti bannaayi ndi musajja musiraamu nzize wano
ngamba kowola eri obusiraamu ng'era nsaba munzikirize mbeere wano nkolerewo obusiraamu bwange. agamba nti idha aradtu nafsi ala ibn abdi yalil bun abdu kalal, yeyanjulira abantu abo, ye yali nga akulembera ekitundu ekyo. yagenda sa sallam ne yeyanjulayo. falam yujibni ila ma aradtu, mwana wattu bye namusaba mu kweyanjula gyali teyanziramu. kitegeeza mukadde wange mu kusomesa hadisi eyo nyumirwa nnyo ebigambo byo embanga bwentyo bwe mba mbitegeera nti kitegeeza nti omuntu ate olumu bw'aba agenze awantu mu mpisa ennungi kwe kweyanjulira bagenzeemu. weyanjulire b'ogenzeemu era kyabuvunaanyizibwa. kwa aya tugambye laqad kana lakum fi rasulillahi, nabbi yali asobola okutuuka e Taifu n'abaako weyeekukuma n'abeeraawo, naye erina okweyanjulayo bamanye nti ddala omuntu atali wamufe yazze mu kitundu. agamba sallallahu alaihi wasallam bw'amala okweyanjulayo n'ataddibwamu agamba nti fantalaktu wa ana mahmumun ala wajhi, embeera bw'emala okumbijjirira e Taifu bamusindikiridde obwana bumukubya amayinja, agamba kyenava nvaayo naye ntambula bwe nti nkomawo okudda gye navudde. wa ana mahmumun ala wajhi, nga stress zinzita, ng'ebirowoozo mpulira bitambula, nga ne bwontunuulira ku maaso bw'oti ondaba nti sikoze eki. ankubuulire, olaba n'omuntu gw'owangaddeko naye osobola okumulaba n'omanya nti fulaani ono bambi tali oke, alina ensonga ekola ki emutawaanya. bw'atyo sallallahu alaihi wasallam yava Taifa akomawo ali mu kubajja naye ng'obwongo bwe tebuteredde, nga ne ku maaso okireraga. lwaki kisike afiiriddwa Khadija. Khadija yali mpajirwaga nnyo mu ddaawa y'omubaka Muhammadin. afiiriddwa Abu Talib. Abu Talib birragmi yadde nti teyali musiraamu naye yali mpajirwaga nnyo ku busiraamu okuba nti bwatambula. afudde e Makka bamubonyabonya bamukooza kajiri, ekyo kigambo kya Luganda, bamukola buli kika kya kibonerezo kyonna sallallahu alaihi wasallam. adduse e Makka azze Taifu eno alowooza banaamusenza banaamuwa obubudamu, ate kye bamukoze kinene oba oli awo n'okusinga ekiri luddawa. kakati ali awo stress zimutta, ali Makkati yeebuuza nzire e Makka gye nadduse eno nayo nazze nayo bankubiye, kakati ngenda kukola ntya? bimusobedde. kyava agamba falam astafiq illa wa ana biqarni thaalib, nabbi agamba ngenda okudda sensezi zange okukomawo, okudda mu mbeera nti ntegeere kati ndowooza ebituufu. yali atuuse mu kifo ekyo qarni thaalib, wa huwa almusamma biqarni almanazil. ekifo ekyo kiyitibwa qarni almanazil. agamba nti farafa'tu ra'si, kyenava nsitula omutwe gwange, fa idha ana bisahabatin qad adallatni. weyali ayimiridde nga waliwo ekire, weyali ali agenda okusitula omutwe okutunula waggulu, agenda okulaba nga waliwo ekire ekimuwadde ki ekisiikirize. agamba sallallahu alaihi wasallam fanadhartu fa idha fiha Jibril, agenda okutunula mu kire ekyo nga mukama waffe malaika Jibril alaihi salam mwali. fanadani, kyava nkowoola nti owange gwe Muhammad. faqala, kyava ngamba nti inna allaha qad sami'a qawla qawmika laka, Allah awulidde abantu abo kiki kyebakoze eki kyebakukoze n'embeera gye bakuyisizzaamu n'ebigambo bye bakugambye. Allah akoze eki? Allah abiwulidde. wama raddu alaika, n'enziramu gye bakuzzeemu ku ekyo ky'obagambye nayo Allah akoze eki? Allah abiwulidde era abirabye. wakad ba'atha Allahu ilaika malaka aljibal,
bino nno Allah byansindise nkutegeeze Allah akuweereza akusindikidde malayika gye yakwasa obuvunaanyizibwa bw'ensozi litaamurahu bima shi'ta fihim ogiragire ebakole kyonna kyowulira kyoyagadde naye agamba sallallahu alaihi wasallam fanadani malakul jibal malayika Allah gye yakwasa obuvunanyizibwa bw'ensozi kyeveemu kowoola fasallama alayya nentoolera salaamu thumma qaala negamba ya muhammad owange gwe muhammad dhalik oli jibuliru kyagambye kyekyo fama shi'ta kyoyagadde in shi'ta an utabbika alayhim al-akhshabaini singo ndagira mbabuutikire n'ensozi ebbiri mbagattire mumakkati gaazo nja kikola kyonna kyondagira Allah ntumye nga kyoŋŋamba nkole kyemba nkola ki kyemba nkola qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam ombaka muhammadin sallallahu alayhi wasallama kyava agiddamu n'agamba bal arju an yukhrija allaha azza wa jalla min aslabihim man ya'budu allaha azza wa jalla wahdahu la yushriku bihi shay'an timunnange yadde Allah akusindise ng'era ampadde okuba nti kyenkugamba okukola kyoba obakola tinewe kuba kubabuutikira na nsozi bbiri nti osobola naye kyensinga okwagala arju nina essuubi era nsaba nnyo an yukhrija Allah azza wa jalla min aslabihim okuba nti Allah ajja ku migongo gyabwe man ya'budu Allah azza wa jalla abaddu abanasinza Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu mu bwomu bwe la yushriku bihi shay'an nga tebamugaseeko kintu kirala oyo mbaka Muhammad bamukubye atonnye musaayi etaifa avaayo tamanyi ki kyazzaako sallallahu alayhi wasallam Allah amusindikidde malayika esobola okubuutikira abantu bano n'ensozi ezo naye nabbi teyagamba malayika nti batte wa innama yagamba nina essuubi era nsaba nnyo Allah abantu abo ku migongo gyabwe ajjeko abantu abanaasinza Allah oyo ye mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mukama wange nze kyenfunye mu bigambo ebyo kubanga embeera ebiseera ebisinga eyinza okukwata ku riziki oli akunyaza akariziki nga nti wallahi kanjije mundu yange anampulira oli akubbidde omukyala nga nti nina omuwalimu gwe nali naye naga nti nze oli nanzibira omukyala musomereddwa buli wagenda okugenda gyali Allah amufuula nga ekkubo libuze oli ayinza okukosa omwana oba ki naye kino kyali kikwata ku bulamu bwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'ayina n'obusobozi obulagira malayika eno esobole okubeera nga abantu abo bonna ebasaanyaawo naye laba ekigambo omulungi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kye yabagamba kyeyaddamu malayika ebbiri ezaali zizze okubeera nga zimukubagiza mu mbeera gye yalimu nti abantu bano basonyiibwe oba oli awo nti kitegeeza nti omuntu oyinza okutunulira ekifaananyi ky'ekintu kino kye bakoze nti kyekinene ennyo naye ng'ekivaamu mu mugongo gwakyo ate kisufu kiyinza okusukka n'amusebo oyo ye mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam incidents nyingi ezabaawo nabbi sallallahu alayhi wasallam ate n'aba mukkakkamu katulabeyo incident endala waliwo omusajja sahabi ayitibwa Zaid ibn Sa'na Zaid ibn Sa'na yali tannasiramuka nawola nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam essente ekino kituyigirize okubeerako omusiraamu tekitegeeza nti abatali basiraamu balabe bo ekigambo kino kyoleeta ate ali musiraamu yeyawola nabbi omukulembeze w'abasiraamu kitegeeza nti n'embeera omuntu yenna ne bwaba ali ati ayinza okwetaaga ku munne abagagga mu basiraamu baaliwo
naye sallallahu alaihi wasallam teyabeewolaako neyeewolako atali muki Zaid ibn Sa'na yali tannasiramuka nabbi namwewolako ne balagaana ekiseera tisente zo ngenda kuzikuwa mu budde bwe buti naye omusajja ono alina kye yali ayagala otuukako oba oliawo ne Allah okutuyigiriza mu kifaananyi ekyo alina kye yali ayagala otuukako katulabe hadiisi eno alina kyejja otuyigiriza omusajja wajja فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عن منكبه kyeyavajja n'akwata nabbi ki amataayi gwakwata nabbi wa Allah olaba ffe abatalina kye tuli tosobola kujja n'onkwata mataayi nensigala nga nkulaba kyekimu sina kindi ayinza okuba nga yamusanga nga ali ne basahaba baaliwo sajjajja akwata nabbi amaki amataayi wa akhadha bimajami'i thiyabihi wa aghladha lahu namala namukuŋŋaanya ati mu mmanja embi mu bukambwe obw'amaanyi ennyo thumma qaala kyeyava amugamba innakum ya bani Abdul Muttalib mutillun bani Abdul Muttalib aboolulyo lwa Abdul Muttalib mmwe mulwawo sasula amabanja mugaluyisa awo nno nawo tuteekewo tusooke tuteekewo full stop Nabi sallallahu yagamba matlul ghaniyu dhulmun omuntu nga Allah yakuwaamu embeera nga esente ozirina oli naabanga akubanja n'okanyamu nga jangu enkya jangu luli jangu enkya jangu luno jangu naye ng'olina obusobozi obusasula obwo buba bulyazaamaanya eyo hadith matlul ghani dhulmun omuntu ng'olina obusobozi obusasula nga bakubanja n'otasasula buba bulyazaamaanya munjogere enyangu kuyita okubegesa badde sikimanyi mu lulimi olw'ekibuga oli ennaku zino balina enkola oli ayinza okuba nga ne sente aziina ina mukwano gwange alimbira ne mu bigambo bya Mungu munne n'abanga amubanja n'alaba nga mutudde basatu bana n'akwata essimu n'ateeka ku mumwa n'abaga nti muleete tahaliri bwamala bawulira nga baga bigambo la ilaha illallah la ilaha nga nti musiraamu tuli mu kuzika nja kukuddira bwamala okuzika takola ki asobole okuwanvuya amawukifu g'oli akola ki amubanja omusajja akutte nabbi amataayi amugamba innakum ya bani Abdul Muttalib mutillun temwagala kola ki fantaharahu Umar wa shaddada lahu fil qawl Umar yali tasobola kuleka kujja okwata nabbi mu nkwata eyo atule butuuzi azinga emikono naye yamusitukira n'amwolekeza ebigambo Umaru teyakomaawo amukutte Umaru agamba ya Rasulallah ndagira mutemeko obulago kino ekikolwa kyakoze tetusobola muleka kugenda nga ayina mujozi wa Rasulu sallallahu alaihi wasallam yabtasim nabbi yabeerawo ng'akola ki amwenya bumwenya faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi kyeyava agamba ya Umar wange gwe Umar muruhu bihusni talabi wamurni bihusni dafi la ilaha illallah muhammad rasulullah nti yadde ebbanga lyeyampa okusasuliramu libadde terinnatuuka okumutemako obulago si ye solution mulagire abanje bulungi nange gwabanje ondagire ensasule mu bulungi sallallahu alaihi wasallam oyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye Zaid ibn Sa'na ono yayogera ebigambo bino
ناقامت ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم توالي يوكابونيرو والنبي okujjako nga mbadde ngezezzaako okugubira Muhammad ono nenkola ki nenkamulabako illa thnataini okujjako obubonero bumeka bubiri lam ukhbiruhuma bwe mbadde sinnamugezesa ku ye abatulaba abalungi nti omusajja ono okujja abanje nabbi mu mbeera eyalinga eraga nti nzibu nnyo eringa erimu obunyoomi yajjanga agoberera nabbi ng'ayina sifa ze yamusomako oba ebitendo byamulabako nga byonna ajja abiraba n'asigaza ebitendo bibiri bye yali akyebuuza ddala ddala nabbi abiina oba tabiina kyaga nti sheekh kyagezaako okutunnyonnyola awo ekitendo ekisooka annahu yusbiq hilmuhu jahlahu obusobozi bwe obw'okubeera ng'asobola okukola ekyetaagisa mu kiseera ekyo ekyobusungu kwegamba amagezi ge gakulembera obutategeera bwe kuba omuntu bw'anyiiga aba takyategeera omuntu ng'anyiize era bakiyita kuvaako nze nabadde nvuddeko omuntu ng'anyiize bingi byaba takyategeera kyova olaba nga bangi twejjusa nnyo bye tukoledde mu busungu oluvannyuma lw'okudda engulu newebuza na kino nakyo nze nakikoze naye nga busungu bwe bubadde bukola ki naye ekyenjawulo ku nabbi nti ye okubeera kwe nti asobola okuleka omuntu gw'alinako obusobozi okumuwolerako eggwanga oba okumukola ekintu ekimukosa mu kiseera ky'okuba nti amukoze ekimukosa kyekikulembera obutategeera gyali ekitendo ekyokubiri wala taziduhu shiddatu ljahli illa hilman gwe ne bw'omukolako obusiru obusembayo ye yeeyongera kuba nti asobola okukusonyiwa ate nakukolera ekirungi kifaananyi ekyo ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era mukadde wange abatulaba abalungi Muhammad ono sallallahu alaihi wasallam bingi bye tumuyigako naddala mu biseera eby'obusungu naye nzikiriza n'ekigambo kino abatulaba bakiyige ebiseera ebisinga naddala ng'ensonga ekwataganye ku w'oluganda oba ow'omusaayi oba omukwano gwo gwewangaala nayo ensonga eyo gitwalanga nga nkulu naddala ng'olina obusobozi mukama wange ekigambo kye nali ntunulamu ndaba hadisi ya Ali radiyallahu ta'ala anhu nabbi wakati mu busobozi obw'amaanyi bwe yayina ne mu mawaakifu ge yayitamu ag'obulumi ayina sahaba we omulungi gwe baali bayita Khatib ono nabbi sallallahu alayhi wa sallama abantu ba Khatib baali bakyali ibn Abi Barta abantu be baali bakyali mu kibuga Makka ne babawo incidence eyagwawo nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'agamba nti abantu bano tulina okugenda tukole ki tubalwanyise kyebakoze kino kisaana okubeera nga bakangavvulwa naye Khatib ono mu musaayi n'oluganda yawandiika ebbaluwa ey'ekyama n'agiwa omukyala gwe yali asuubira nti ava tugambe Masaka dda Kampala naga nti ebbaluwa eno otuuka e Kampala gimpeere ki abantu bange nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah mulaga incidence eno ebaddewo wakati w'omukyala ne Khatib nabbi kyava agamba Ali ne Jafar naga nti mugende mu kifo bakiyita Rawdat Khakh tambule tugambe bw'oba ovudde Masaka mugende e Rukaya naye munaatuuka e Rukaya eriwo omukyala ayina ebbaluwa eva wa Khatibu egenda wa Bakuraishi Khatibu ono yalina musiraamu yaliko mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala be yasiima naye bano bwe batuuka ku mukyala bamugamba nti leeta ebbaluwa omukyala situgiina omukyala bagamba mukebere ekyebagalwa kyaffe oba ekyebagalwa kyentambuliddeko mu kiseera ekyo kye batambulirangako ne bagikebera Ali yagamba nti bw'oba toleeta baluwa eno nabbi sallallahu alaihi wasallam tasobola kulimba ojja gireeta wa illa tujja kukwambula
riwaya ega nti omukyala bwe yadde ebbali n'aleeta ebbaluwa naye bano bagizayo mu bufunze bagizayo wa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu mbeera eyo ono Khatibu mu kaseera akaaba muki munnanfuusi ate mu kiseera ekyo munnanfuusi yali ayinako lwaki mumalwaga nti ya Rasulallah Khatibu ono nga bwakkiriza nti yawandiisa ebbaluwa tumutte Nabbi sallallahu alayhi wasallam ekigambo kino bannaye tukiyige buli bw'obeeranga obusungu bungi n'amaanyi mangi olina abantu b'olina okulondobolamu n'obatwalanga bansonga. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yabuuza Khatibu nti kiki ekyakukozesezza kino okubeera ng'osomola ebyama bigende mbali, Khatibu yawa ensonga enaga nti mu butuufu ebbaluwa gy'ebadde eraga ebaddeyo abaki abantu bange nze gye nava naye bo gye babadde tewaliwo abadde asobola balwanirira nenjagala eggulire lino libatuukeko ki malulaga nti yeekakasirizaako ddala obuki obunanfuusi tumutte. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yaddamu ekigambo nakiga nti ya Umara wange Umar otegeera tya innahu shahida badran musajja ono n'akalungi ke yakola yaliko mu lutalo lwaki lwa Badiri era Allah yakola ki yamusiima nti nabbi newakubadde nga yali asobola okubeera ng'atuusa ku Khatibu ono ekibonerezo ky'okubanga munnanfuusi ekitegeeza okutta yamusonyiwa naye kimusonyisa ki omusaayi ono yali agezaako kubeera nga bbira kuba omusaayi gwe asobole okubeera nga tebatuukibwako ki bulumi. Kati mukyo nti wakubadde tusoma mu mbeera ya nabbi mu kusonyiwa mu kaseera k'okukola ki twegenderezanga n'amawukifu g'abantu b'okola ki amawukifu kinnyonnyole nti embeera gye tuba tukoze eki tuwangaalira. amalirize ne hadithi eno Sheikh Nasr, hadithi eno ya Muadhi ibn Jabal radiyallahu anhu eri mu sunan eya Abi Dawud atugamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama yagamba man kadhama ghaidhan omuntu akuuma obusungu bwe wa huwa qadirun ala an yunfidhahu ng'asobola okuteeka mu nkola obusungu kye bumulagira akole da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usi al-khalaiqi yawma al-qiyamah omuddu oyo Allah agenda muyitayo ng'ebitonde byonna biryawo ku lunaku lw'enkomerero hatta yukhayyirahu Allahu min al-huri al-'ayn ma sha'a. Allah amulaga abakyala b'omujjana baabano londamu gw'okola ki gw'owulira gw'osiime. Tugezeeko nnyo okukuuma obusungu, tukozese nnyo enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti ye naye wali weetaaga obusungu ye teyakozesanga busungu sallallahu alayhi wasallam. Tukimanyi ng'omuntu onyiiga naye obusungu bufuge buleme kuba nti ate bwe bukufuga. Mulundi ogwayita twalaba ku kusaaga kwe sallallahu alayhi wasallam. Olwaleero tulabye kukuba nti yakuumanga obusungu newankubadde yalinanga obusobozi obutuusa obulabe ku muntu w'ekyo kyaba akoze. Naye n'aba nti sallallahu alayhi wasallam si bw'atyo bwe yakola. Al-hilm tugambye kwe kuba nti olina obusobozi obutuusa omuntu obuzibu obumutuusaako obuzibu okusinziira ku ekyo kyakoze naye n'osalawo n'omusonyiwa ate n'omukola bulungi. Abatulaba abalungi mukkirize ntwale omukisa guno, ebigambo bibeera bingi era bisigadde nga bingi. Ebyo bimu ku namaazi gye oba ku byokulabirako Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama gye yeeyisangamu mu mbeera gye yayisangamu basahaba abamunakuwazizza, mu mbeera gye yatambulangamu mu kiseera ky'okusunguwala, mu mbeera gye yakolangamu ensonga ze. Nekibeera nga bwe tuli nti tulina okubeera nga tukuppa ku w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abeere ekyokulabirako kyaffe mu biseera bino ebyakanyigo. Tusunguwala nnyo ne tusussa. Tusaba okwebaza mukadde wange muganda wange Sheikh Ashraf Kayiira Lwere, saba Allah nannyini buyinza ayongere okumuwa n'okubeera nga amufisiza akadde okubeera nga atukyalirako, era mukkirize neebaze baganda bange abal hidaaya ababeera batuwa obudde okubeera nga tukyalako mu studio zaabwe
ne mukadde waffe Dr. Adam abeera asponsoringa programu zino okubeera nga zitambula bulungi, nga ye director oba nannyini kifo ekiyitibwa Dynasty ekisangibwa Kololo. Saba Allah nannyini buyinza ayongere omusitula n'okukikuuma obubi obusobola okuba nga bukituukako. Saba Allah nannyini buyinza atuwangaze ffenna nga tuli balamu, atumalire ebizibu byaffe mu mayumba gaffe ne mu baana baffe, atuteekere obutebenkevu mu busiraamu bwaffe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.